nga ntugemanya ssentebe wa disitulikiti y'e Mukono nebaza Katonda okusooka nti ndi mukulembeze ng'omukulembeze olumu si kirungi kuluupaloopa ndi mu kalulu kano ak'akamyufu mu kalulu ak'akamyufu kyendabyeyo nti ate mwana wattu mu bukulembeze bwange bwonna bwe ntambuliddemu wadde nga siroopingezaako okwamunazinga naye abasinze okundyamu enkwe be baganda bange bennyini ab'NRM ate ekigambo kino ekyopposition kyo nekitandyamu nkwe era disitulikiti yaffe ey'e Mukono ye disitulikiti gye nagaana okuteekamu caucus nti twawule aba movement sima tugendamu kubanga nakiraba nga kibayita opposition ffe mu kanso yaffe tekibaddeemu tewaliwo opposition yali alemeseza program ya gavumenti genda muki naye so nga ate aba movement mbalabye ebbanga ddene nga basimba amakuuli kaaba ono yennyini agamba okuvuganya ate ng'agamba nti wa movement naye ng'omulaba akukuta ebyokulemesa programu za gavumenti okukola ki okugenda naye mu bigambo bino kyensobola okugamba nti aba movement balimu okulyamu enkwe ekyo kyensinza okutunuulira ofiisi yaffe eya disitulikiti y'e Mukono ey'NRM kyekitebe kya disitulikiti y'e Mukono kyakeera ku makya ono gwenvuganya naye nekimuteeka ku ofiisi okwo kwennyini ne balonkinga campaigns ze nga ofiisi ne lonkinga campaigns ze nga nze sitting flag bearer ali mu ntebe naye banga ekitegeeza nti balinga abagezaako okulaba nga agamba nti nze balinga bw'okireka bwotyo bwe kiba kifaanana kubanga Kyaddondo bwekeera ku makya ne lonkinga campaign ez'omuntu agenda okuvuganya Museveni kibanga ekitegeeza nti Kyaddondo esazeewo nti oli muvuddemu so ntunulira baganda bange abo tebangambangako kintu kiki nabakola kibi nti oba mbakoze bubi kuba bw'okitunuulira nti mbatambuza bulungi disitulikiti yaffe ey'e Mukono ne ku kifo kyennyini tewaliwo opposition azze kunneesimbako waali aba movement bebeekyusa ne beefuula aba opposition si bwe guli nti mbadde nkutte ekifaananyi kya pate bulungi mu disitulikiti y'e Mukono kati sinamanya ofiisi eri ey'NRM okundyamu olukwe neronkingira ku kitebe omuntu agenda okuvuganya flaga bearer waabwe bw'obaga ne babeera nga tebavangayo okukola pronouncement yonna nti oba baali bazze ku nsonga oli yayogera kigambo kye public nesigala nga eringa kyeraba waliwo ate nga yejja okubala obululu awo waliwo obweraliivu bwenna ate saagala kuloopaloopa nnyo saagala kuloopaloopa kubanga nze ndoopa mu balonzi nze ndoopa mu balonzi nti bw'otunulira ekintu ekyo ndaba nga simanyi kigendererwa kubanga ndaba nga ekiringa ekigamba nti ofiisi ya movement kati evuganya ofiisi ya local government bwe nkitunuuliranga bw'obanga ofiisi ya movement ekedde ku makya emisana ttuku neevaayo neegamba nti elonkinga campaigns ezigenda okuvuganya sitting flag bearer mutabani waabwe gwe baazaala ekisinga kiba kitaddemu omuntu kitegeeza nga abantu bagobye so nga nze abawagizi bange mbagamba nti awo sikitegeera naye saagala kuloopa ekyo nkiroopa mu balonzi nembagamba ninakiraba naye sitamanya kikibategeeza nze mu biseera awo webyabeererawo emabega sandisuubidde nti ofiisi y'NRM ne ofiisi yange bwe zikolagana closely nti zandikoze ekintu bwe kiti bwe bazikikoze bwe bazikizitegeeza kibenga ekirowooza nti bagoba bandaga nga gwe basindiikiriza naye nze nkyali mu kalulu era ate jjukiramu ofiisi eyo erina okubala obululu si bwe guli kati simanyi nti lunaku olw'okubala obululu ofiisi eyalonkinga oba egenda kubala ekyobululu oba egenda kubeera nkaayana entya ku muntu gwewagamba nti oba balingamba nti gwe twakugoba wano sibitegeera bulungi kati Kampala erina okumanya kubanga movement te owning wa wano naye eri Kampala erina okumanya otherwise nze ng'omuntu saali musanyufu wabula tebampangako nsonga lwaki bakikola kubanga ebbanga litubaddewo tebajjanga kuŋŋamba bisenyo nga oba tukuvuddeko baki obanga banga bikola bwoti mbadde manyi tutambula bulungi ebbanga lindamunene naye tewali mutawaana abalonzi be balonzi otiddemu nti akalulu bayinza okacyanga nze nkugambye ekyo naawe kisiiga ekifaananyi kyo nga bwokingambye n'ogamba gwe omulonzi nti ofiisi nze flag bearer ali mu siiti eyo nga Kyamanuel C5
bwejja office eyo nebanga elaunching campaign zaaliawo misana ttuku zaaliawo misana ttuku oli nalangirira era ne batandika obanga okwogera kazina yosooka gamba gundi juu kitegeeza ba launching baba yajja kukola mulimu gwa movement nga gwe yajja okukola bonga bwempulira bye bagamba bwe yamala okukola ensobi waliwo statement eni yafulumizibwa office oga nti oli yakoze kiki ffe tetwakibaddemu abantu bakulaba mwenna nga weemuli ebigambo ne byogerwa ngaokola ki oli kati nze obwesige kyensobola okuga nti siina bwesige bulungi mukyo wanze nabanga abagamba nti bana office eno evuganya office eno wenkirabanga nti fe abeero si bano bali mu kutuvuganya nze bwe nakiraba nene ensirika naye olwokuba nti mwendi mikwano gyange gyegiri neŋŋamba najjayo mikwano gyange ne twegatta n'abeero si oli lwadde okolagana ne mwami Semakula singa bukya nga alangiriddwa mu kalulu kano pati kinagendera okumudde mabega agenda avuganye the rest nga mufudde mu kamyufu nga ekisinga obulungi kimu kyokka nti nkimanyi nti nja muwangula naye singa tebabadde kumuwangula nkimanyi bulungi nnyo nti tetwandikkanyiza kuba nga yajja mu mutima mubi yajja mu mutima olwo ekintu kyojja ng'oze mu mutima muki weeteeseteese obwo niye olaba bulabi awo ng'olinga ali mu ntalo zo bw'ojja okulwana n'omuntu n'ekifaananyi ky'oba olaze tosobola kugamba nti oze mu bubi nti ate kati after nti waliwo okukkaanya era simusuubirako era nange siri mu kalulu kulowoozaako nti olunaku olumu nti Semakula ajja kumpagira sikirootako nti kati bwe naawangula Semakula bwajja kumpagira naye naye akimanyi nti Katonda ne baba ng'akoze ekyamagero nampagira sijja mumuwagira kankutwale nga bwolaba omanyi nze nina fomula zange sirina bwe nyinza kuddira omuntu yalondebwa abantu nga nange nalondebwa abantu ne muyisaamu amaki amaaso kyova olaba nti nina kisunga sisa kugenda nakisunga neŋŋamba ndi bannabye temwogera Ssekikubo wadde ye tankola ki kubanga ye Ssekikubo ayinza oba nga tampagira naye ate sina bwe nkyogera ku chairman wa 3 yalondebwa abaki abantu sina bwe neetenda nti nzimbye wali tinzimbye primary school Nambaye nakisunga nzimbye Seta Nazigo neŋŋamba nze nkoze nzekka kiba kitegeeza tukoze n'aliwa kati office eyo mba nino giwekiba kati bwaitu bwe nali mpa nnyo office eya NRM ekitiibwa era nga mpa n'abagirimu ekitiibwa era bwe nalabanga ng'ono ssentebe ono vice nga atandise okukola one invite nze njagala obagamba nti muganda wange Semakula akyabulamu mu bukulembeze nnyo akyabulamu nnyo akyabulamu nnyo kubanga bwe yabeerera vice yasobolanga okulwanagana ne chairman w'emisana ttuku nayita olukiiko against chairman kati nali sabbiwagira ngera bwampita mu lukiiko olwo sisobola kugenda olukiiko vice ayise olukiiko olw'executive n'agattako kumuyagala kukola council nga ayise n'abamagombolo against behind a chairperson wakiri oba omuntu omulala alina secretary ayinza okuga nti ndi independent mpandiika oba naawandiika oba ndi publicity napublishing ne vice kino kintu kikutegeeza nti oli vice oli deputy wani wono kati bw'okola contrary kindaga n'akabonero olwaleero nti mukulu Semakula akyabulamu nnyo mukulembeze kati ndowooza ye akakuko okuneesimbako kajja kuba nti nali ngamba nze nga mpa nnyo ekitiibwa office eri kuba nakyogeranga mu lwato n'executive zaabwe nga zitudde kasaba bireetawo nga nti bannaye nze nga ssennyo nga ssentebe wa DC Mukono ng'ono ekisentebe wa NRM nga ngamba tutambudde bulungi ate sina bwe natambudde bulungi naye ono muki mubi kati naye twatambula bulungi twatambula bwe tutyo kati bwe ntuuka olwaleero bw'okeera kumakya ne ndaba nze mpa offices ekitiibwa bwe ndaba nga office ya movement nga nze flaga bearer waayo nga nkyaliwo kyekisenge kyange nze ndi mwana n'okeera kumakya n'ogamba nti ono kati gwe njagala ne balaunchinga campaign zanvuganya ku office kubanga omuntu wa movement waddembe okuvuganya n'okusalawo naye bw'avuganya ng'alaga akozeseza office eno era nayo nekkiriza neeronki baba bangobye mu bubi obwesige sibulina kubanga era sijja kugendawo nti babaloobe sijja kugendawo nti ngende ku office babaloobe nti nkaayane kubanga nagobebwa misana nagobebwa misana office eyo nga office yandaga nti erina engobye miki
sana naye olwokuba nkyaliwo movement nenemerayo siraba yinza genda ngambe nti akati ate nkute manvuuli otherwise ngambadde wa mutima munafu nandali nagenze nenkwata manvuuli kubanga office ya NRM mukono yangoba miki bwe yalaunchinga omuntu agenda okuvuganya flaga bearer waabwe Ssenyonga Andrew nga weebuuza movement mu byobufuzi njikoze nki nsobodde okubeera nga managinga ekifo kino mu Kampala Metropolitan District Mukono ekyali NRM tesobola kulwa opposition avuganya tesobola naye at least ngezezzaako okubuildinga obwa Sseruganda n'okunyweza ekibiina okulemesa opposition okunteekako candidate naye ku ssaawa nga balaba bo bennyini batandika okuba nga bo kati oyinza okugamba nga muganda we Bakaluba nagamba ndi wa movement naga nkanziruka eno ng'anoonya okuwangula ye nekiba nga kiki naye ono baamuleeta baamuteeka ku kitebe ne balaunchinga campaigns ku kiki ku kitebe kati balaunchinga campaign ku kitebe nga bakulaze kati ngende ku olwo olunaku ne bandaga nti kati system yaabwe egamba movement office against LC5 structure of ziringa competition ezizze wakati awo bwezityo tukusubira okusinga kijja ne nga Ssemakula awangudde tukusuubire okujja independent ndi mukalulu okuva kati okutuuka last ndi mukalulu kati okuva kati okutuuka ki last amateeka gagamba ag'ekibiina tagatakkiriza ba independent onoobogaje ogezuubira ogati oteekateeka ogajemera tebagakakasa ntabwo tebagakakasa ntebe oli kubiddamu